Minisita w'ekitiibwa Robert Sserwanga ow'ebitone n'emizannyo n'abavubuka, baminisita ba Kabaka abaawummula Reverand Kajumba ne Kaddu Kiberu, Ssebo Pastor Kyaze ne bozze nabo, ab'enju ey'omugenzi, abakungu bazzi mwenna, kitalo nnyo okufiirwa Alex Mukulu. Abaana nyaabwe abooluganda ndabye ne nnyina ndowooza mukazi omukadde ali awo kyannaku. Alex Mukulu abadde munnabitone ow'omutindo ogwa waggulu ogutasangika. Omwaka guno Obwakabaka bwatongoza kaweefube ow'okusitula omutindo mu byonna bye tukola, omuli ne bannabitone. Muwulidde nga Mwami Benon Kibuuka atugamba nti yagaana okuzannyira eyo abalala gye bazannyira, ndowooza nga alowooza nti omutindo gwayo si mutuufu. Era abadde alina embeera ze nga kyakkiriza tokimusuuza mangu, abadde teyekkiriranya. Omuntu eyekkiriranya y'oyo agezaako okusanyusa buli amusanga, buli amujjira, buli kyakugamba n'okkiriza oba wekkiriranya. Mukulu abadde teyekkiriranya, era nga kyalowooza akyogera ne bwe kiba bya katemba oba kya bitone, ng'akubuulira nti omutindo ogwo si mutuufu, sigwagala. Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka etwala ebitone ng'omulimu ogusukka ku kusanyusa. Bannabitone mubeera ku mirimu, muba temutusanyusa busanyusa. Era nze buli lwensanga bannabitone ekyo nkibagamba. Okusooka batuyigiriza emizannyo gya Alex Mukulu, buli gumu gulimu ebyokuyiga. Babaako bye batujjukiza. Bw'alaba nga abeerabidde n'azannya omuzannyo n'abaako byatujjukiza, batuwabula. Naye n'okutusanyusa kikulu, ekyamazima okusanyukako ddagala. Era bano baminisita Kabaka be yampa mbagamba ettayimu zisuule eri ku Lwokutaano, mugende musanyukeko, mweyagaleko. Naye okusanyusa omuntu okujjako ng'otegedde nti mulimo kiba kizibu. Kyemuva mulaba ntera nnyo okutendereza kojjange Moses Matovu. Tosobola kusanyusa bantu myaka 5 nga bakyawoomerwa, okujjako ng'olina omutindo gwa waggulu. Abalowooza nti ebitone kusanyusa era bakola ebintu bya kibokwe. Agenda tuzannyira muzannyo ate yasooka okutamiira. Ffe abazze okulaba omuzannyo tulina ebbeetu bye tuba twagala okutamiira, naye gwakuzannya tolina bbeetu eryo. Tuzze kusanyuka otukuba emiziki ate gwosooka okutamiira. Toba na mutindo gwa waggulu. Alex Mukulu abadde n'omutindo gwa waggulu, era tujja kumusaalirwa. Abadde musajja wa Kabaka ng'ayagala nnyo ensonga z'Obwakabaka. Alex Mukulu, nze saagala bantu beekweka Kabaka, saagala bantu beebuzaabuza. Ensonga bw'eba ya Bwakabaka gyogere ekiba kibe.
bwe balaba omuntu gundi nti oba bino byengenda okugera tajja kubyagala nga batunula eri nga beekweka, abo tebatugasa ku mulembe guno omutima. Naye tikikoma ku Bwakabaka bwokka, kirimu n'ebintu ebirala bingi kyolideka abantu bakitegeere, oba tebakyagala kikkiririzamu tebajja kugenda bigendako, abakikkiririzamu bajja kukugoberera. Alex Mukulu abadde ayagala nnyo Obwakabaka era tumusaaliddwa nnyo. Njagala nnyo okwebaza minisita Kuteesa ebigambo byayogedde wano nga naatera okutuula. Tulina enkola fe abaddugavu, tulinda muntu afe twemaleyo. Nkola ya wano bangi kumwe wano mulina ennaku zino baziyita investment clubs, babagamba buli mwezi $5,000 tebaziwa. Era ono omuwanika bwakuba ennyo essimu ndaba bizanya ne ku TikTok, owaayi essente nzimanyi ekibiina nakiyingira nkyagala mpaamu ku buweerero. Naye bamugambe nti Alex Mukulu yafudde, amabugo tegabula. Nkola ya wano, lwaki temubeeragana nga temunnafa? Baboogeddeko bannabitone mukyaliragana. Manyi muba n'emirimu mingi munnabitone, waliwo ebyokwegezaamu rehearsal, waliwo ogenda okuyimbira abantu gye bakuguze, waliyo naye era ofunayo akaaganya. Mukyaliragana mwe bannabitone, mukolagana nga temuli ku stage, kubanga bwe mubeera ku stage endongo bweba ey'okuvuga Afrigo Band akuba engoma ateekawo waya ani yigwi mu gita ow'omulebe balina okubeerawo, naye stage bwekwa mukyaliragana. Mubeeragana, sooka otuule. Mubeeragana. Okubeera omuntu kwe kutambula naye mu ssanyu ne mu nnaku, mubeeragana. Ojja nga akikola Moses Matovu naye mu abalala. Ensonga eyo nkulu, era si kibi abantu okukuŋŋaana nkati bwe tukuŋŋaanye, naye kyekikugaana okugamba abe mukiibi nti oli mukwano gwange oba okoze kino okoze bulungi nga bano ba message bwe bamukolera. Kiki ekigaana? Lwaki tukuliriza nnyo okufa? Naye ekirala kye bakola pasita, babawa ssente mu abamakanisa, ezo bazitoola nti nno babeera basiga. Bwe bagamba gatukampeeyo waaye wa Katonda ajja kumpa emikisa. Bw'owa muntu munno Katonda takuwa mukisa. Olina ssente kuzitoolera Lubaga yokka, Katonda alyoka akuwa emikisa. Gende Lubaga owe ssente, gende wa pasita Kyazo owe ssente Namirembe, naye munno muwe ssente. Mwe bannabitone munno bw'agamba nti sirina bisale bya mwana, olina kyokikolako. Bannabitone nnyina be mmanyi ng'ebisale bibatawaanya. Minisita ensonga eyo naagiggyeeyo, ne ŋŋamba nti addiŋŋana amawolu, era bwe mulowooza nti nsonga nkuluma mukuba mu ngalo ne zikuba. Neebaza gavumenti okuziika Alex Mukulu mu kitiibwa, kibadde kimugwanidde, naye n'enkola ekyukemuuko. Minisita mugambe nti Alex Mukulu munnabitone mukuukutivu, omudaali guguno n'akawumbi ka siringisi. Minisita, lwaki Moses Matovu temuwa akawumbi ka siringisi?
waliwo bye bakola ennaku zino. Ono omuto wange Bebe Cool ali wababeera bayomba ne banne ku biki bibiina biki mbiwulira. Essente simanya baleese obuwumbi 5 bwakuyamba mbiwulira. Naye lwaki gavumenti tolondoba y'omuntu nti Misa Kisemakula oyimbye nnyo weeyisa bulungi omudaali guugwo n'obukadde 5 nga mulamu. Kaakati bwafa ng'era tumubikkako bendera naye ng'ebitaano yabirya mu bulamu. Ekintu ekyo kirowoozebweko ate si kizibu ate bwe kikolebwa ne bannabito ne bajja kwongera okukola nga bategedde nti mulimu. Naye waliwo be bawa ssente ne baziriirayo mu nkukutu nabo gye bali. Naye bwe ziba za nkukutu tezijja kukuza bitone kiri mu giraasi. Kubanga bw'obanga olidde za nkukutu kitegeeza nti waliwo kye wakoze kyotya nti kikuswaza. Lwaki ozirya mu nkukutu? Naye n'okukaaba tukaabe nakyo kya mugaso, naye okumanyisa omuntu nti wa mugaso kye kisinga. Alex afudde mangu myaka 72. Bw'obeera mu myaka 2 oga nti abadde akuze. Omanyi bwe nali yo myaka 2-3 nga ndowooza nti emyaka 7 mingi, naye kati nange ngenze ngira sikyalaba bwe giri mingi. Naye dda nalowoozanga nti emyaka egyo mingi, naye ekyamazima nnaku zino abantu bawangaala. Ab'ekinana ab'ekyenda gye bali. Waliwo n'omwami ali eyo kyalo kinvudde mutwe yaweze emyaka 10. Kitaawe w'ono omuwala Maria gwe tukola naye tuyiro abeera ludda akasawo yaweze emyaka 10 waali ategeera asoma n'amawulire. Kati abantu bawangaala. Kale emyaka 7 si mingi nnyo, naye ekikubagizo erimu abaana nti ku myaka egyo alese omukululo abakyeraga kyokka amaanyi gaalina tubadde tugamanyifu abamu bulijjo, naye kaakati muba temukimanyi kati gakakase. Kyekiba kibabeerera ekikubagizo kubanga ati era okufa tteeka, naye okufiirwa omukaddewo nga talina nnyo kyakoze nga tumwogerako lwakubeera gwe omwana we, naye kaakati ye tumwogerako olw'okuba ye. Awo nno mwebaze Katonda olw'ebitone bye yamuwa naye n'abikozesa n'afuna ettutumu n'ekitiibwa. Nziramu okubasaasira, nziramu okuneebaza bonna abateeseteese okumuwerekera obulungi, era nsaba Katonda ng'amulamula abeere wa kisa. Ssaabasajja Kabaka wangaala.